Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Kati ono agamba nti nomwebale kuweereza ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga ddala muzeeyi yatukulembera oba bamafia n'ekirala lwaki tabavumbagira no andi kankobooleze kasooke mmaleyo kakati ono Alani T.Y. Jeruzira, why did they hide in hotels while Ongwen was shown on TV? Mr. Mirundi put us on miso they sitting before ICC. Yebitu byogedde kakati nze Miti Edward nsinzidde wano kazo Mr. Tamale Mirundi webale tusiima nnyo nono n'agamba nti lwaki abasajja bongeza ebbeeyi y'emigaati ng'ate abantu baavu anti kakati kudda ku masimu mukulu Tamale Mirundi kakati kankobooleze ebyo tudde ku simu mugenda kuba kuno anenya mu 7 nzanenya mu 7 semukkiriza you elect your leaders from the village up to parliament. Kakati parliament mugizanyiramu wuyo kadaga kaba mujjemu kasagujjamu naye tekyesimukiriza njamu kuba mwabi asakiriza omulimu omulala kadagaddeyo weyeba ekyokulima gwe mutwe obukyoso obwo buba gwe mutwe okosanga abantu babanyako ne babanyalako kuba gwe mutwe kubanga waliwo nti if I was transferred nga is a normal transfer naye toyinza kutwala 5 billion zimbwa ne bakanyuka ku jirikiti ewatali se kakati nze gamba nti president abalekedde ekitegeeza institutions za muzimu zisse babeera bulungi bayi parliament. Hello. Mukitekedde sebo oli yagambye nti lwaki bwe tebajja mu public abazungu bagezi bajja baleeta mu public. That's why I'm saying tebagenda kukola nga Ntagali yekweka amazokubakokolokatezeze kulaba tweyanziza sebo kubanga otuleetedde Mirundi wanaetwa twagala nnyo sebo amanya yenze Lukundo omukwano gwa Muhoozi Lukundo owa Muhoozi ntumbudde okubeeka moja sebo tubadde twagala tumanye kubano bamafiya ekigendererwa kyabwe nga ndaba bayingidde nnyo mu by'okwongeza y'emigaati ate ng'abantu baavu. Ati kakati olina okutegeera omugaati bagukolamu ki? Kale sebo tweyanziza sebo twagala nnyo obadde otubuzeeko bbanga teno. Oyinza okusanga engano yalinnye kubanga engano okulinnya kakati olina okutegeera nti bali mu kisiibo mukyere kusiibulukuka biki wayinza okubeera demand ey'amaanyi ennyo. Kakati oyinza gamba omuntu akola mugaati n'omugaati yajja kusalako omubaavu. Kakati mwe muyina okukola ennyo okulaba nti sente zibadde zigula omugaati kati bwe gweyongera ate bo be banaasalako. Kakati nze mbabuuza nti bw'ozaala omwana abaamata be basalako abannappi be basalako gw'olina okutegeera kakati mu nnyumba mumuzzemu omuntu omuki omulala so you work harder. Yes, naye omugatta tayinza kusalako tasobola ye wa market forces osanga engano yalinnye. The only problem they don't explain. Oyinza okusanga engano bagitaddeko omusolo oyinza okusanga ki so bano beekibakola obubi ti ekibiina ky'abasuubuzi tekinnyonnyola. Ate mugundi mu marketing batugamba ti oyinza okuseera abantu nga gwekyali ku stock nkadde waliwo marketing waliwo stock empya kakati bano abaana baspeculatinga bayinza okubanga omusolo mu kunoonya sente kye nabagamba nti muleke kulwana n'Amerika
mujja kutikka abantu emisolo bekalakasi twogere nabali batusaba ki kakati oli bwaga nti naaba yambale bulungi ogolole engoye oba si ekyo bagobe mu ssomero kiki ekikumenyamu ekyo they're talking about human rights okulonda tukuvuddemu gundi yatuyatuta omusango mu kooti yagugyeeyo tulina kusumulula baana bano abali mu makomera unconditionally ekitongole kya human rights commission kyali badde kikola tekirina mukulembeze ofiisi ya igigi terina mukulembeze. These are very crucial institutions. Yes. Mwemuleka kudya buli kizibu kyonna kukirekeraane. Museveni. Naye ati Museveni yalonda abantu babakola. Ate ye omusajja omu. Kakati bwe kibanga Museveni akola yikanga ne kabaka abeera ne Katikkiro. Awe mugwiridde akabonero. Akabonero mukagwiridde kubalowoozesa nti omuntu omu kyekizibu kya Uganda. Museveni si kyekizibu kya Uganda. Obunafu bwammwe kyekizibu kyammwe. Obunafu bwammwe nti law society mpambe abalamuzi omulamuzi yasaze omusango gwa myaka 20 oli ekyapa bakibba yatidde ne ogulaga mu bantu yagusaze alimu yekka era ettaka naliwa abalibbye naye bali munoonya naye abantu bali munoonya ekiseera kyokunaaba weekiri onagambye mwami kwezi gye baliko mbuuza mwami Tamale abulire ku ssente zebatadde mu budget ez'okusimba emiti ng'ate waliwo ebizibu ebirala bingi nze Dennis Nalukolongo no bagamba nagamba Kasiri gwange omugenzi tireka okkuba emmotoka z'abantu ezezisa emiti gavumenti yasalawo ebibira n'ebigabira abantu babirabirire kati oyo yasala mu lusuku lwe era bebajja okuzirya anti nkugambye nti ebibira babyegabira. How can you forest belong to an individual? Babyegabira bannankabi babirabirire. Nagamba Kasiri eggwanga tibajja kutta ebibira babyegabira kati yoli mu kifo ky'okudde yetamanyi ti guno muti settaala guno omuti gwakola yasimba kalitunso w'okulyamu mmani kubanga yebibira ekibira mwakikola ki ekibira ekyo kimulaba ekyempanga ekyampiki kya muntu naye uli gavumenti ya Buganda eyogera wano batugamba nga bibira bya Ssaabasajja Kabaka babimalawo ebibira bya Ssaabasajja Kabaka ababiriko tebali mu Buganda land tebali mu CBS babalimba. That's why me don't listen to mwasaba okukuba ku simu billion ulira onasebye Buganda eyongedde okusaba sente zebanja gavumenti ya wakati zemwasooka okutwala mwanzikola mungi kati ayagala akyusa atensoni eve ku kabaka omulwadde adde mu kubanja Museveni amasiro nga mwakuŋŋanya sente akamala n'akamaala bassekabaka enkube bakubira bweru. Essomero ly'Ebuddo likutta omuliro. Essomero ly'Ebuddo lyakutta omuliro nga nali bwe lyakwata omuliro. Atuleetera amabanja ga Buganda tudaivat oyo naye ate ekiri eyo ate ekiri waggulu awo alinakyo kifu ab'eddiini abo nabo tebanyega kubanga bagenda eddiini ezo ne basokozesa okulwanyisa Museveni nti omugenzi Archbishop Lwanga yalonda Mbabazi okubeera akulira akakiiko akakyaza paapa nga ne Museveni tannagenda bwa paapa. Yes. Omukristaayo Archbishop Lwanga yalonda omukristaayo Mbabazi akulira akakiiko akaleeta paapa. Mbabazi announced okujja kwa paapa before Museveni went to Vatican to officially invite the Pope. Papa yamuyita. Second, omukatuliki nga buli lwalaga erubaga bavuma muvumbe. Museveni atulaga omusika. Ate bwe nkugamba singa ngende wa mutabani wange. Ne muga nti waaye ondagadde omukamwana. Kibe kitegeeza nti ono mukazi we simusiimi. Aliwo. Naye sekandi eramba ewunya basekandi yagenda ng'erubaga mu kyaki. President sigendayo. Katonda asula lubaga. Sigendayo. Sekandi wano ayita na ku. Anti kankubulire kakati sekandi ate omusaala gwabadde afuna gw'MP. Vice President wa Uganda afuna obukadde 3. Yes. Ate abeera wansi wa State House kuba assistant wono. Kati kadaganga ate abamulwanyisiza eri bajja bamufuge bamunye ku mutwe wano.
tekisoboka bwali obwa baisi mbattula mu battu agende weyetu ne Tamale Mirundi agende akola ebirala agende looking for an international job naye nga tajogeddwa bulenzi bwe atajogeddwa nankawuki badwe nansana weyindi nawe tukutumiddeko nnyo bane mukube amasimu mubuuze Tamale Mirundi ebibuuzo bye mwagala okubuuza oba muweereze message mubuuze ebibuuzo bye mwagala omukulu Tamale Mirundi okubuuza bajeti y'eggwanga lino Kasajja erabika ng'emuzito oweredde ku mulundi guno olowooza ati bajeti eneebeera mwaka anti kyenkubulya kiri kimu nti mukkirizaganya mu famire ne mugamba nti katufunye ekizibu sikyakola siina mulimu kati siina mulimu I don't have a job. Nekulya byange. Kakati ziriwa. My family should nga nakuba n'obutabo bwange bwandagidde okuba mbutunde. Abalenzi abo ne beeko baana mbungende mukolera ne ku mutwe. Mbungende nkole kakiiko kuwali nga ajjeyo sente mbwanie ku mutwe tikisoboka. Nabukyawa obusajja obwo naye singa bumanyi bwe nabukyawa singa tebukyalegesa nakulegesa. Sente zange zafiiramu mu butabo. He wrote to me. Obutabo bwaffe bwetunonyezaako akalulu bufulumi nadduka emisinde nadduka Ssaabajoozi Kongolo afaana bakoddomi ba Saddam n'agenda obutabo n'agenda sente n'aziwamba mbunze ŋŋende bwe bateeka akakiiko bwe bateeka mu lupapula luno bwe bateeka mu lupapula luno bwe bateeka mu lupapula luno ŋŋende nkole kaki mbu Museveni bwamula mulenzi gwe tolinkozesaako obutabo bwange bwadibiramu mwebuli n'emmotoka omwo mwebuli naye nga tankozesezza nze bwe ŋŋaana ekintu era Katonda yategeera mba mukazi bwe ndo basiddayo me nti kakati ku TV kwe nava nti ate bandabyeko nti nakomyewo ng'ate nagamba nti nze ndi bizi sina livaasi gia nze sina livaasi gia embizi tekyuka embizi bwekikwata okugulu yeyongera mu maaso embizi tekyuka ngenda okukwata esimu fetuba nze mbagamba polobulemu yammwe mulina polobulemu zezi you have the organic case you have American state of isolation you have to pacify Uganda kuba abaganda baga nti osobeddwe kane mu kibira yes kakati bino singa America etusibye sente nga bakasajja tebayongere kubba babakati twalige tukwate ku zino zituyinawo era kasajja n'omutwe gwe tayinza kuwungula ne bakati bayina zino ziri bayina ziri ako Ntambi Bernard Gegange sebo Ntambi Bernard nsooka n'ensiiba omukukunavu sebo olw'okuzibula bannayuganda amaaso ate n'okutuba kiye ekiri ku gulawundi musiima nnyo nnyo nnyini ddala naye nga tulina challenge omukukunavu alinga dokita adiagonizinga omulwadde n'alaba bulungi obulwadde era n'abuteeka ku meeza n'abuwandiikira dokita omulala naye dokita omulala n'atalya sitinga kati awo twetaagawo awo kubanga omukukunavu ddala ddala ensonga zonna azijjeeyo yayogera wano ku poliisi exodus eri mu kubba abasirikale n'akikuba ku mmeeza naye up to now there is no reaction nsonga nyingi nnyo naye nga bannayuganda abali wansi tuwookinga step by step kati abantu nga Tamale Mirundi tulina abatono nnyo sinakindi tulinaomu mu ggwanga naye nga tufolowinga abantu tebeebase beeyanziza nnyo ambi kakati katokiraba okuweereza Katonda si kyangu okuweereza Katonda si kyangu n'okukolera abantu si kyangu sebo yebaleko muganda wange webale kubeerako amanya n'eddoboozi natofaizo ntanda Kasubi sebo genda maaso tusiima nnyo omukulu emitereza gyatuweerezaamu era owuliriza puroguramu z'ebyokujjanjaba mulungi olumu yakola statement yogerako nnyo olumu yakola statement n'agamba omuza kawukayibula erina okuwumulirizaako ne minister of security ensonga z'omusajja oyo zibeeramu omulamu ekiseera ebisinga obungi n'ekikulu ekisinga okubuuza nga atuulidde bino ebigenda mu maaso abasajja bano bendowooza yaabwe ey'okukiriza abopozisioni abaaloga baana bobuzija opposition abakoleki abalondeddwa network ekutawanyiza mukulu Faizo abopposition kasooka tugatekono halo
Hello? Hello? Esebo, yogera ko nnyo. Mbalamusiza abakadde bange. Esebo. Muzeeyi Mirundi, muzeeyi Tamale eri eggwanga. Esebo. Esebo nga mpikibwa wasaiso nzide wano Kakiri. Kati muzeeyi tusaba twogereko banaye naffe abali mu bizinesi obutonotono bwa mobile money ng'emisolo gitusukidde emisolo. Tuli mu by'emisolo gigenda tujja mu bizinesi bannaye asitaafe batwogerereko naye tekimanyi kigenda mu maaso kusekekirira. Ganti nze mbagamba tebali abasajja baba babala kubanga omusolo tegubaddeewo oba gubadde mutono n'ogwongeza. Gavumenti byofuzi batugamba omuntu tayagala kuwulira gavumenti mu mpale ye, omuntu tayagala kuwulira gavumenti mu nsawo ze, omuntu tayagala kuwulira gavumenti mu nnyumba ye, kasagiwulira mwagikyawa. Kakati nze solution yange eryemu we cannot fight the Americans and these Europeans. What we have to do kutereza bye batugamba nabo sente bazifunamu naffe tuzifunamu ntuova burden our people. Nze munaye ntambuza bigere bannaffe bo babeera muyenga babeera mu bizimbe nakasera oluddawa batambulira ne kabanga lyezi. Nze omulimu gwange kubabuulira kino tetekikola nakino tekikola. That's my role. Kakati oyo agambye nti mu mobile money abaganda bagamba nti eggomba ly'enkejjo likumemu obusomyo ono obujja lutawo akuŋŋaanya mmeka abaganda bagamba nti weekubekube akubja woosula. Kakati yes tuyina pulezidenti kwogera nabali basajja tebannatuuka ku kyetuyita regime change. Abo abasajja Abamerika bagezi nnyo. If you remove Museveni today it will create chaos. But the problem is nti waliwo abalowooza nti they can hide in Uganda under government gye balina mu ngalo ekitasoboka. Ekyo mukitegeere nti eyo mistake mwagikola nemukola ki nemumala. Kakati mwe kimwali badde mukola kuwoza misango egyo nemuteesiba mu gavumenti bwekikumegga gakikumegga abaana bona bobana kubanga nze njiba nja myaka 36 ja fine jaki myayino I know why they fear naye ate tewali alternative ndala. Katongo libamugamba nti olina okulongesebwa omutima ono yali mu butoda essaawa 16 she agreed. Osanga the bank lyawanga tetiyalikoze eki. Yes nabadde ninakatabo kange nakwandika 214 nembagamba nti amagezi g'omuvubi gwenkugambye ti omuvubi atula ku bya munne kyobulabe ewaffe ekyotera waliyo omusajja ng'amuyita sikabugaali yasuula obugaali bwa munne bawonye eryato yagaa nti gundi eggaali zange ngozimalawo sikabugaali tufa. Era nakuga nti abakerebwe be bagenda mu nnyanja tewali kye batajjayo yadde empiso mu mulamba we mwasudde abakerebwe bajja ne babijjayo tewali kye batajjayo mu nnyanja omwo. Kakati ne gavumenti bweri waayo ebyamunno nga naawe ebiba babiwayo yamba gavumenti ereme kubbira. Bw'obanga gwofuuse ekizibu kya gavumenti ne bakutumisa ssente rectify it kubati banatulisa tewali kinene nnyo kye batusabye. Omanyi gwe amawanga amalala kye bagakola. Saddam Hussein va mu ggwanga lyo ogende mu ddala. Gaddafi va mu ggwanga lyo gwe gwe twetaaga ekyo baba balemye. Naye if they are telling us improve the human rights on what you know the president asobola okukitereeza tu kakati kulayira baali bayise mubayita yes nebajja ne babeerawo nemukuba abamawulire nga bala ate kwateba nakuba abamawulire bwa bwogamba nti awaabwe tebabikola bw'oyinza okusanga rayoti bano balimu akunnyonnyola tebalina byakunnyonnyola kuba nala byofunu ng'avuma Kadaga tekadaga yatulimba eddagala ate Kadaga yaleeta omusajja n'akola konaviiro Kadaga yaleeta omusajja n'azimba ematuga yansi enkubuli aba batuma nze sikkiriza kalolo okulutunaga nti okumanya Uganda ntebenkevu nnyo balefiji baddukira wano walabye wo refiji ava Tanzania
wali peaceful waliwa abekenya bajjani mu 27 ne baddayo kyabalabayo naye Kalolo Okutu yanzikiriza omusajja omwo yali wa UPC n'ayogera mu kinaana nti ekonomi ya Uganda ekulaakulanye nnyo nti lwaki tyati emmotoka gye nagula miliyoni 4 nagitunze miliyoni 2 mu kifo ky'ogamba nti egudde ne bamugamba naye wazzeeyo n'ogula endala kubanga waligaye nti eddusi ya Uganda yeeyongedde amaanyi emmotoka gye nagula miliyoni 4 nenjitunda mu bukadde bwayo naguze empya miliyoni 5 nayongeddeko emu naye emmotoka gye wagula miliyoni 4 bw'obanga abiri kati enkeegula mmeka kakati how can you say that we use the refugees as a barometer nga na wano abasudaani badduka wano nga mu Sudaani iliyo okulwana wakati w'Esibyero ne Katumba. Yes. Anti kyekubuulira nedda bayina ekintu mukkiriza ndikakata Pastor Ssenyonga avuma banne n'abalangirwa ababbi abalimba abakola ki Ssenyonga yali agaba obuwunga nakinga National Task Force ekyaliwo Task Force bwe yagala obuwunga bwe buliwa bwavanga mu gavumenti anti bwagaba buliwa ekitegeeza bwapangawa kaka nawe tuvuma banno naye yennyini bamuvunaanako omusango nti yatudde n'omuwala ku nnyonyi omwana omuto n'amutigaatiga lwaki kumusibisiza mu Amerika kakati gwe tovuma banno wena abaganda bagamba nti obuteera babukuvumya akusinga nze simala gwanu nzikiriza nti ku kino batukwatiddeyo gavumenti ya Museveni toyinza kugamba ti minisita wa internal affairs atuula nga yanukula aba opposition n'atandika okusoma abantu abali mu dissension nabali ne bamusomera bamubuuza balance eriwa nga muzanyira ku bantu simakutiya nga tubaliyo anti kekyenkubuuza anti oyimirira otya oyimirira otya nti detention nga ogijjawo nga constitution egamba essaawa 48 nga bakutadde change lero nti kuba nebungereza babikyusa olwa terrorism amateeka bagakyusa change lero naye Museveni tasobola kukolagana ne Bobi Wine ne bakola gavumenti ekinta no ate tewali conditions zayo teziriiwo gavumenti ey'ekinta buli kitegeeza nti embeera eri mu ggwanga ekibiina kimu tekigisobola kitegeeza eyo eyaba national unity mugiteesa kati Museveni ekimutuusa ne Bobi Wine bagabane obwa minisita kiki Museveni ajja kuleeta gundi ajja kuleeta ki ajja kuleeta broad base aleetemu abamu ate gwe oyingira otya mu kifu omusiraamu n'alaba abasiraamu banne nga bali embizzi ani naye ayingira atya mu kayumba aggalewo ayita basiraamu batuufu bakube bano ate bwoga nti gavumenti ya Museveni mbi ate lwaki mwagala bagiyingiremu embi awe mugwire akabonero batereeze eki ekyumwa Yesu si yeeyo ne mu Bobi Wine mwennyini abo nabo bwe bali nti nabo era abaabaleeta abaabawa ssente kyembanyonnyola bwe battatta omumboya omukazi yagamba politician yagamba the woman who will born another mboya is not yet born tetulifunayo mboya mulala buli onoonya mukazi wo ng'afudde oba omwami wo ng'afudde n'onoonya kukolisa ezizooli tufuna towasa kkiriza nti oli yazaalibwa buumu kakati ffe abeewaayo ne tukola ebintu bino nze saagala kudduka oyagala kufiira wano njagala kufiira wano kuba ntambudde ensi yonna kyova okolerera Uganda njagala kwebeerera wano nze twagenda e China nga twakumalayo 14 nze naddukira ku nnaku ezi 3 sobola ennyama njitya nti yambwa eki kino nkitya nti misota nali nja kufiirayo enjala nalekayo nabusayi n'enkomawo teri ensi gye nali mbaddemu nenkuga nti njagala okubeerayo so therefore nze njagala kubeera nekyokubiri people have supported me ekyokusatu soogera kintu nendaba nti bakikozeeko omukazi abaddemu owino ng'apuumula abantu abasoboza embooko ng'akabukedde kakuba omukazi omunyankole ava entungamu awambye akatale akoze eki ne mawulire gaabwe aga division naye yali aga nti eri tumwine yamuwagira ba aids beeri tumwine ne bankubira essimu ne baga nti omukazi tetumumanyi naye ng'oyo kisaka yakwata ekisajja kyekitemu ekya city council kyekikuba abantu eri tumwine yamwegaana kisaka aleega mutwe we bajja bakwatira wa bajja bayolerawo bajja bakwatirawo wa eri tumwine omulabye kuba eri tumwine naye yayize
nti bagamba eri tumwine tijangu nekkakka mu parliament mwogere ku safe houses nagasijja kujjayo lwaki nga tagenda anti kakati kiraba ate kakati natti terumye Abamerika bakola nappi gundi blanka check otegeera ogenzeeyo terimanya ge bayogera kakati mi ebyo byebingira nti tumulowooza nti sina mpaka z'abaana bange sina nange ndina njagala okukola kakati wangisebo genda maaso kati njagala okumanya genda maaso kakati waliwo ekintu kyetwagala okumanya wakati wabamawulire n'abakuumaddembe lwaki ekintu ekyo nze abantu gavumenti tekituulamu nesolvinga problem lwaki balwanagana ekya n'owulira nti abamawulire bakubiddwa ate nga baali bavuddeyo ne batuula ku meeza bazanya omupiira gyetwalaba banamawulire ne bavaayo ne bagamba nti tukoze okukwasaganya n'abakuumaddembe ate essaawa y'emu waliwo omunamawulire wa MTV yakubiddwa n'attibwa mu bubiyo kati twagala tumanye ebiriwo wakati w'abakuumaddembe n'abanamawulire tubulize ku mukulu Tamale Mirundi kakati tubyawulamu nti Kagolo abadde w'amawulire naye ate eri abadde family affair tewali straight about happy trigger happy yakubye mangu yadde emundu yabadde awalampa kikomera yabadde akolaki you disable batugamba mukuba amagulu disable naye ono yabadde hayo singa babazingizi ne baba betente emitwe ne kutafulumako n'omu oyo yabadde hired you have the gun you can even shoot in the air nokakanyona nze mmaze n'abaserikale ewange emyaka 10 ab'ebika ebyenjawulo sirabanga akubye essasi mu bbanga simulabangayo no bali disciplined yes naye naye bajja kuzingiza bakitammwe ne bannyamu anti bamanje muva si abantu si bajja okukkiriza babatte mumujja okukyusa ku mpisa abantu ojja kuwulira nti owaleko defense kitawe nyina bamugubye mu kyalo amalalo ga kitawe bagaziikuddeyo you have to muli baawano omusajja Machiveri yawandiika ekitabo mu 1648 the prince yagamba ti bw'obanga oyagala okunyigiriza abantu dira bannansi bateeke mu magye kuba balwanira ensi yaabwe baforeigners bateeke mu poliisi kuba bajja kudduka omuntu gwewaliko defense atagenda kudduka ogenda kulaga bana babakwasa ekyejo emisago gyonna babetetentwe it is up to like what I'm telling you these mafias that it is in your interest to ensure a peaceful Uganda because you are not going to run away. Your money has been frozen, your accounts have been frozen abroad. So the best place is Uganda. It's in your interest not to antagonize everybody. Kukakkana wabeerewo emirembe kuba mugenda okukola ki okuwummulira kyobula baffe mu Baganda abaana abawala be balonda omusika nti batyene age balikomawo ewaka abaana bagundi kati mu Uganda kyekijja kyammwe bwe musobola okwekweka ate nze mbagamba mwewaabire mu kkooti nga gavumenti yammwe ekyali mu buyinza kubanga kakati eno gavumenti yammwe esobola okukkiriza ku Serena ne muteekamu ki Zoom a wholesale government would have rounded you up never handing over yes kakati ekyo this is my appeal humble appeal to these people nti sente zino nga zizze ez'omusolo muzikirize ku luno zigende muki mu bantu zikole naye toyinza kugamba nti abantu mu kifo ky'obagulira emmere obagabula kamba wemwenge batamire baba batamivu tebaali erinnya lijja bbaluwa nti bubuna bano abaana abavubuka bakitegedde nti okubagulira omwenge ne bakulonda n'ojja mu gundi bo babonaabona ne Land Road babonabona abaana baabwe tebasomye ekitegeeza the two populations are publics are different the older people who are looking for a piece of soap and these younger people who want jobs kati awo wali okusikomo nti odidde omwana wa bodaboda ezikutte nabaga nti President Museveni ajja alambule ku police stations alabe bodaboda eziriko kitegeeza nti buli bodaboda eyo gyolaba omwana takyakola famire ye terya ate nga n'abamulinanidde ate nga bodaboda tisobola kubeera gundi perfect
boda boda tebagikolanga kukusambuza abasaabaze waliwo omusaabaze wakwata lwaki abalangira babagobye mu lubiri nga bagenza okusabira kabaka mu nsaba y'ennono anti kakati ekyo kyabwe bayinza okuba nga babategedde nti baagala kuwamba batandikira nze nkubuulira nti mayiga ne bwanaakola ki abaganda bakubonyaabonya nnyo lwa nsonga ti abaganda ne kabaka bimunyumira nga abaganda bakufutula emisinde ekayunga nosigala ku mase ye ayagala okukuta nga amaze okusensebulira ddala sigenda namawagali nga gamayiga kati mayiga emyaka ebiri gino ajja gifumbira ku bugubi bwe bamutwala egindi emisinde bwe bamutwala egindi emisinde bwe bajja ne bakola ye kabaka aba anyumirwa kubanga kabaka gwe tosobola muddizaaki babonyaabonya yingirira ne mugamba siyingiriye mukoddomi wange kwata ekiti kyabwe ekibatwalire kiteeke wali ku bulange naye batya you cannot humiliate me if today I'm humiliated I just tell their driver to drive their car back to Okero house nga wesirikira nga nesirikira naye I cannot remain kakati mayiga buli kyanaagenda bano ababukedde bakootinga Nambozi omubaka Nambozi yagambye era ne bagamba ngolebedde Nambozi yabikoze kubanga bayina entalo zaabwe ezaawa ez'emmengo kwizi supiriya ani akola kati mayiga tewali kiruma mu nsi nga kubeera ku tensoni nga buli mukolo gwogendako osobola okutwala osobola ajja kogga lwaki sikwata ekiti kyabwe nenkibaddiza atafunamu kakati abataka baabo bazze kakati ajja kutandika n'okubeera nga banne bwe babakola kabaka takukkiriza genda na value tewali katikkiro wa Buganda kabaka gwe yali akkiriza genda na value taliiyo gwe mbulirani ogenda abantu bamaze okwewanyiwa yayagala akuggweremu ddala amaanyi ogende nga ogwereddemu ddala oleme kumwerengamu abakulembeze they have their styles this is the style of the kabaka kubanga yakimanyi nti kiri ekiti kitoyinza kimuddiza kiri ekiti nekimwanyabonya ndi kubanga simanyi okuzaayo ddamula nze akwata ekiti kyabwe nekiteeka ku bulange akwata motoka yabwe nembalagira nti motoka yammwe n'abasirikale mbadde ku Okero house ekiti ati akifunyemu anti kyenkubuulira anti nkomyeso nempeteerema abantu naye nze nkubuulire ti eyo sitayiro yaani ate ne Ssekabaka Muteesa yali agiina Ssekabaka Muteesa nga bw'aba ali ewantu waliwo lwe yagaba obwami enkuba neggwera ku bantu ono muliira omumanyi gwe yajjako omukazi we ow'empeta yali muliira yayogera mu lukiiko lwa Buganda ku ndagaano ya 55 nti ono bamuggyako obuyinza bwonna ebyobufuzi obuyinza bugenze mu lukiiko ne Katikkiro n'akola akabaga n'atwalayo mukazi we kabaka n'amusiima ate yamusiima muliira aba afuluma ne mukazi we abambowa ne bamugamba nti waayi omuzaana asigale muliira yagenda mu kooti n'awaabira kabaka okumubba omukazi kooti neega nti kabaka wa Baganda tawawaabira Muteesa ng'omuntu naye n'ab'ennamirembe abamugatta mu mpeta tebanyega basirika this is where we have reached nti institutions zonna zituuka ekiseera ne zibeera blackmail kyenabadde mbagamba nti okwogerera gavumenti nsi gyogerera njogerera Museveni is easy to defend nembaga nti okwogera ffe byetwogera si byangu okukolera Katonda si kyangu gwe sooka olabe bamasheeke bo bakkizibwa abakazi bana bo bangi bano abakristaayo bawasa bangi ne bafazi abatawasa nabo tebakola ki nabo tebaliyo ekitegeeza okuweereza Katonda kyekiki kyekizibu nti oyina obligation ezikutambulirako singa kati Ntagali yabadde nga muntu wa bulijjo politician singa talina kyayina yasoose naye kakati yenna yewombeesa omusajja omukulu yenna ekkazi limuzanyiddeko nedda nze abenzi kambabulira amagezi ate Ntagali yatagalira gye batatagalira bwempulira magambo Ntagali yatagalira gye batatagalira nedda ekkazi yali libetense ennyundo bw'okwana mu Nadiiri ate tabagamba olowooza yasoose Mugabe yalina omusajja nga muyita Archbishop Ntwei w'Abakatuliki n'amwereegamu n'amukuba Mugabe kye yakola yaga nti ngenda kulekulira ngenda kulangira retirement gondi yange ne bagende Botswana ne South Africa ne Zambia ne bagula TV buli maka ne gabeera ne TV ne balinda ku ssaawa 3 ez'ekiro ayogere bw'agenda okulekulira
balaba munnaddiini archbishop mu kisenge n'omusista ne beetema sipeeri ne batembera ku mmeeza ya sitaani ate nga ssebo nga archbishop endasi gyayina oyinza nti yakasambira emyaka ngaana nga si mupya n'omusisita naye bugenda okuziba bwagenda okeera ku makya nga ncwe yali South Africa bugenda okuziba ng'ali mu America yatemye ate papa yayita Mugabe n'amwebaza archbishop Ncwe ye Zimbabwe Mugabe yamukuba kuta Osiboni semukazi tebamukwata malaya kati Ntagali kitegeeza teyalikkiriza kutunda bibye bandi muwe mudde ne bamuwe mu yaligambye waaba yogera ate Ntagali yali amanyi nti abantu balikiriza nti nedde ekikati kimuwayiriza anti yagala kutambulira wamu neyetonda nti owange ensonga lwaki Kristo teyamukoonako kyobola byeya byaffe bishiriki byaffe kiyinza oga nti byogenda okukola bikyamu nekikukuba omuzinga newezinga ng'eggongolo omukyala nasozaawo kunaku ate tukutondekeko nnyo webali kwagala program yali kibeteese ennyondo mu mutwe kati nno bannange program yaffe olunaku olwalo bwe tuyitambudde